Keke olunaku olwaliro nzije nga siri wa bulijjo olw'ensonga nti ndi mulwaddemuko akatono naye ku mawulire ageze maaso n'okuba nga tegaggwawo teganganyiza kusigalayo. Oyinza okugenda maaso n'okuba nga ate ompulira nga siri wa bulijjo naye nja kugenda maaso n'okuba nga ate nkutuusaako buli kimu ekigenda maaso n'okuba nga ate kitambula kama mbaya ni mbaya. Gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu Keke TV Uganda. Embeera nno bweti wekyagenda maaso n'okuba nga ate etambula tulengera security egeze maaso n'okuba nga ate ezingako ekifo ewabadde enjega eno. Kakati nno wabaddewo okubwatuka era nga okubwatuka kuno kigambibwa nti wabaddewo owa bodaboda nga aweese omukyala naye ng'omukyala kigambibwa nti abadde ne bbomu ng'era kiteeberezebwa nti bayinza okuba babadde bagenda kuyingira ekiggwa ky'abajulizi wali e Namugongo bagende maaso n'okuba nga tebatuusa obulabe ku bantu ba bulijjo. Naye kino Katonda azizza bibye, Katonda ayambye ne tuba nga ate abantu baffe wetwogerera nga bakyali seefu wali e Namugongo era nga abantu bano Katonda ye alabika ina engeri gyakikozeemu. Abantu bano bomu ne batulikirako neba nga ate tetuuse wali mu bantu abali wali abagenze okuba nga ate abagenze okulamaga kugenda maaso n'okuba nga ate beebaza omutozi waabwe wali namungi w'omuntu abeera e Namugongo nga ye mumumanyi. Kansooke mbalageko ku wano katono nnyo. Embeera bweti wekyagenda maaso n'okuba nga ate etambula gwe wena ampuliriza mawulire si malungi n'akamu n'akatono n'akeddagala kyenyinza okugenda maaso n'okuba nga ate nkugamba. Alright, Nina Keizi wa mitambo, thank you for tuning in. Webale kubanga tekwoli Mivule Sharifu ogambye nti batandise katemba waabwe. Sure? Are you serious? Fe kyetulabako kyetukuleetera era nga okubwatuka kuno kubadde kw'amaanyi nnyo ekibadde kitatera kubeerawo nga bulijjo. Gwe wenna ampuliriza agenda maaso n'okuba nga ate atumbudde omukutu Keke TV Uganda bwe bityo webiri nkugambye baabo obalaba baabaawo nga woolengera wansi awo oba ngezeeko okuzuumingirako ogende maaso n'okuba nga ate okirengera bulungi. Kankuzuumingireko katono olaba kaakati eyo yeemu ku bodaboda kwe babadde. Kati oyo omuntu kwe mulaba ng'alinga akyaliwo nga omulamba kigambibwa nti oyo y'omwami abadde avuga nti ye temubetentudde. Okitegeera? Ye temubetentudde asigadde akyali mulambalamba wabula go omutwe tekuli. Omutwe gwo tekuli. Nga bogenda maaso n'okuba nga ate olengera gwe wenna ampuliriza omutwe gwo tekuli. Naye ate omukyala agambibwa okuba nti yabadde ne bbomu atulise obufiififi. Omanyi kye bayita obufiififi? Omukyala atulise obufiififi era aweddewo. Sikovia Boyeka ogambye always God protect his people. Alright, webale kubanga ate naye kuoli ku mukutu Keke TV Uganda. Kabuuza Ronald naye webale kubanga ate kuoli. Tamusuza Joel webale kubanga ate naye kuoli. Okirengera ekintu ekyo. Olaba wetegereze bulungi, wetegereze. Olaba obuntuntu obumansuse ebbali w'ekkubo kigambibwa oyo ye mukyala ye tasobola kulabikako wadde kubanga mbu yabadde ne bbomu era bumukubye yenna n'atulika. Kakati security tegera maaso n'okuba nga ate enyweza ebyokwerinda era nga e Namugongo aba SFC amagye ag'enjawulo gagenda maaso n'okuba nga ate agali esaidi eyo okulabika nga ate ganyweza ebyokwerinda byonna okulabika nga ate tewaddamu kubaawo mbeera yonna efaanaganako bweti. Gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu Keke TV Uganda ge mawulire getugenda maaso n'okuba nga ate tukuleetera olunaku olwaleero agaguddewo amakya g'olunaku olwaleero essaawa ziri 4 n'eddakiika 21 ezakayita ku ssaawa
ez'okumakya g'olunaku olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Juni tuli mu mwaka gwa 2025 oli ku Mukutu KK TV Uganda eddakiika zizo zikunukiriza okuwera 22 ezakayita ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero kakati gwe wenna ampuliriza ebyo bye bigenda maaso n'okuba nga ate biri wali Munyonyo okuliraana ekigwa ky'abajulizi e Namugongo. Alright. Kakati ngenda kutuusaako kankutuuseeko afande ayina byali mu kwogera wano tulabe atunnyonnyole bulungi kiddala ekigenze maaso n'okuba nga ate kibaawo kituufu ebbomu eno etulise aba bodaboda oba omukyala abadde ku bodaboda ono agambibwa okubeera n'ebbomu abadde ayagala kuyingira wali e Namugongo okutulisa abantu. Kambeeko omukyala gwe nkutuusaako wano latha omupoliisi gwe nkutuusaako agende maaso n'okuba nga ate omanya ebigenda maaso n'okuba nga ate bitambula. Afande katulabe aterezaamuko katono nnyo wano nkutuuseeko afande waliwo kyali mu kugamba eggwanga wano. Mbeera bwetu bwekyagenda maaso n'okuba nga tetambula gwe wenna ampuliriza njagala kutuusaako afande wano ayina byagenda okugamba wano ayina byagenda okutunnyonnyola. Tulabe nagambye ndi mulwaddemukko katono ayinza obutabanga wa bulijjo naye nja kusobola okulabika nga ate nkutuusaako update yonna gye nsobodde okulabika nga ate nfuna yonna ogere maaso n'okuba nga ate ogimanya gwe wenna atumbudde Omukutu KK TV Uganda. Kakati kankutuuseeko afande wano tulabe ate kikyagamba. Take on today's ugly incident. Today's ugly incident, there has been an explosion here, but the most important message to our people is that they should remain calm. We are in control, all the security forces are here present. This we are just preserving this scene to ensure that it is well investigated. So far, no bystanders or people nearby have been injured or dead, apart from those who are on a motorcycle. What have you gathered so far? So far, it is to give anything tangible, but what I can say is there has been an explosion on a motorcycle. But we ask our people to remain alert, to be conscious of the environment around them, ensure that they know and they can account for whatever is within their environment. But the other assurance I want to give is that the situation is under control, and let them continue with our normal celebrations of Martyrs' Day and all other activities. We assure them of security. Thank you very much. Take on today's ugly incident. Today's ugly incident, there has been an explosion here, but the most important message to our people is that they should remain calm. We are in control, all the security forces are here present. This we are just preserving this scene to ensure that it is well investigated. So far, no bystanders or people nearby have been injured or dead, apart from those who are on a motorcycle. What have you gathered so far? So far, it is too early to give anything tangible. But what I can say is there has been an explosion